edutainer nga kwegamba naye message ye ngaffe wetuwa message through entertainment naye nga alina messages zawa ensi through entertainment etya kwe kusaaga kwe n'engeri gye presentingangamu messages ze nakyo kwegamba he was an artist in his own way naye so n'olwekyo as an artist nze mbadde nange mbadde mulaba mu field yaffe as an artist but apart from that he was also a very nice kubanga nze yangamba lumu na meeting nangamba nti nkubulye doctor I call a spade not a spoon nze ekintu nze nkyogera kaati and so on and that is what he was so he is a person alese omukululo mu ggwanga and kyetusoma kyetumusomako he has fought his fight very well n'ensi agiyise mu bulungi kati message kati ffe eriffe tiffe tukozeemu ki asomeseza nga mulamu ate ne mu kufa kwe tulina kyetusomamu nti tulina okuleka omukululo mu nsi oh yes ekisookera ddala kwe kuba nti okusomesa abantu nti messages zetulaba abantu zebateeka zebwogera oba abantu kyeboogera tokitunulira butunuulizi kungulu because messages zeyawanga zaalinanga deeper meaning abantu abamu misunderstandinganga and so on so in life we need to analyze whatever somebody says ateeka okubanga there is a hidden message in it naye nga alina kyayagala okutereeza mu society and so on ekirala kyeŋŋamba nti we've learned he has lived a life whereby nga tuyinza kumwerabira there are people who live 70 years and so on and so forth ninga na passing of passings out